Kale Butereevu gwe ali ku Focus TV ali ku Kojja exclusive mawulire gannaku ganyiike agagenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda ate era tukikirize nti Mukama ala tagira kibi abaana ab'essomero ya King David Junior School abaana abawira ddala kumpi bakakonfaminga 28 akabenje akabadde lunaku lw'eggulo basi yabadde tutwala abaana bano gende Kapucholwa okulambula bwe yafunye akabenje ndine Kojja onaku waleero okubeera ngera tugayagaya mu nsonga zino ate ekyokubiri aŋŋambye omu ku bazzukulu era abadde asomera eyo era kati we mukwatidde wano ng'ayagala genda kulaba kiki tulabanga n'omuzzukulu yakoze eki yagendedde mu mbeera eno Kojja nsanyusa okukulaba lwakubanga nga ekyo tekigaana gamba ndi nsanyusa okukulaba naye kyanaku nnyo okuba nti abaana abo bafunye akabenje ng'ate enfuna gye kaafuniddwamu tujja kugamba nti yabadde nga ya bulagajjavu kubanga baasi eyo nga abaana tebannaba kugenda yatawaanya nnyo omudereeva ng'emutawaanya egaanye okukola okusimbula egaanye okukola ki egaanye okusiba awo neewuunya nnyo okuba nti era yawaliriza nti baasi etwale ki abaana era bwe bambuulidde nti waliwo akabenje kena nasoose nembiraba nga ndabanga bano abaana abantu bebatera okukola wabaddewo kino wabaddewo kiri kyannumye nnyo era bwe ntyo neŋŋamba nti nja kukeera nsokedde kuwa matuka kuva Luweero kijje ŋŋendeko ku ssomero ndabe obanga ne muzzukulu wange abanga naye yalugendeddemu naye kati era bwe nva wano nina kubanga ŋŋenda nsobole okumanya olabe embeera oba omwana tabanga naye yagendedde y'omu ku mbuyaga kubanga ye akyali mulamu. Kojja lwaki obubenje bweyongedde nnyo ensangi zino naddala ku bidduka by'abaana bano abagenda kulambula abaana bagenda kukola biki? Obubenje bweyongedde lwa nsonga nti ekitongole ekikola ku by'ebidduka nakyo nga kyo kyalagaya nnyo newankubadde nga kigezaako okutulaga nti bateekawo ebikwekweta ebyengeri ng'eyo naye oyinza okusanga abasirikale abakola mu kitongole ky'ebyedduka abawera 50 ku luguudo lumu naye n'obuuza bakola ki nga naye ebimotoka ebisinga okuba emigogge emigangatika byebisinga okutambula era nga byanguwa nnyo nagenda okibuuzaako oli yatuuka n'okuŋŋamba nti ezo emmotoka zoolaba enkadde nnyo bwe zityo zaabo bennyini ababeera ku nguudo era kyova olaba nti ne bayitawo buyisi naye ne weebuuza nti lwaki ogula ebimotoka ebikadde naawe n'obyenyumiririzaamu nti byammwe bitwale abantu b'abanno abaana b'abantu bakola ki batambula oluusi n'agamba nti gwe eyo emmotoka giveeko munnange pozi oyagala ne ku kkubo oleme kuddamu kubeerako nabirimu ku ebyo tusaasira nnyo abazadde bonna abalina abaana abaafunye akabenje abafiiridde mu kabenje ako omuwendo omutuufu tegunnabasembeddeyo ate okujja bwogambye 28 nga mumaze okukakasa nti abaana bali 30 abafudde oluvannyuma lw'akabenje ako okugwawo akabenje ngwawo gye kwaguddewo emmotoka yagaanye okulinnya olusozi naye nga bakyawalaza empaka era bagambe bo baagala balabe nti bagivuga bagituuse gye bagenda ekintu ekirabika nti no kyaviiriddeko okuba nti abaana obulamu bwabwe bawera ddala 30 butokomoka. Kojja abadde ayambuka akasozi eremererwa abaana abamu ne bavaamu baavuddemu era yensonga lwaki osobola okuwulira nti mulimu n'abaana abaawonye abaana abamu baavuddemu negenda simanya ate abakulidde abaana abo okulambula engeri gye baafunye maanyi gamba ate bano abamu basigalemu oba abamu musigalemu yeegende ekikulu byonna lwaki muddira omuntu atamanyi luguudo lwagendako ne mumuwa baasi avuga abaana b'abandi olw'okubanga mwafunyeeko emitwalo esatu ena ku lugendo olwo lwe mwalamudde obanga ngamba ogenda ggulu nga simuvugangako essomero ly'e Kampala ligenda ggulu kulambula nze ndowooza nti ekyamagezi ekyandibadde kisingamu kuddira n'ogenda ku siteegi eya baasi ezigenda eggulu n'obagamba nti olunaku lugundi temuteeka muntu yenna mu baasi tugipangisizza ejja tuyamba kutwala abaana baffe eggulu balambule ate bazze era kiba kikola bulungi bumu nga baasi bw'enaagenda ng'etwala abasaabaze era nezza abasaabaze naye ekyo simanyi lwaki tebakirowoozaako abakulu b'amasomero bababo abategeka entambula z'abaana baba bagenda okulambula. Kojja wesangibwa nga essomero tulina baasi yaffe what should be done?
nga tulina baasi yaffe ndowooza nti kibeera kyamakulu nnyo bwebanga mulina baasi yammwe okutambula nga temupakuka bwe muba mugenda eggulu nga gyemwagala kutuukayo ssaawa 8 ez'emisana tewali nsonga lwaki osimbula wano ku emu simbula nga bukyali ogende mpolampola singa neeyo baasi yabadde nga tebapakuse olw'obudde obwabadde bubayitako nti oba wano twasikatidde nga ebbaasi egaanyi twaluddewo wano nga tetukola kino akavuyo ako tekandibaddewo n'ebizibu ebyo tebyandituuse koja obubaka bubadde bwani bwa driver obubaka tubusindika eri abo bonna abakozesa ebidduka nga batwala abaana okulambula batwala abaana ku seminars batwala abaana ku study tours kibakwatako butereevu oluguudo lwe mutamanyi derevo lwatavugangako tukusaba genda mpola genda mu budde togendera ku budde wabula genda mpola osobola okutuusa abaana b'abandi emirembe kuba naawe omulimu gwe okusigala nga weeguli kwe kubanga baasi eyo togikubye kigo nga n'abaana b'ovuga obatuusizza nga balamu nti era n'enkya ojja kuba okyalina omulimu ng'olina ne boonaavuga kojja ate obubaka bwe eri essomero kuba oŋŋambye baasi eno bamaze n'ogyekengera okubeera nti yabaddemuko tugite mechanical problem still insisted kakati lwaki osigalako n'olemerako ng'enjogera yennaku zino bwegamba lwaki olemerako era baasi eyo yeemu etwala abaana abo wabadde ofiirwa ki singa mwakansolinzeemu olugendo olwo nga bagamba nti akanaafa tekawulira ng'ombe ebyo byonna bijjanga kyebikiro baasi efudde ekyagaanyi ekeereye byonna tugirinde ne mulinda nedda ne bwejja ssaawa mmeka tujja kgenda ebyo byonna oba weeyuna kufa n'olwekyo abakulu b'entambula z'abaana b'amasomero mufube okulaba nti ebidduka bye mukozesa biri mu mbeera nnungi olw'okuba trip eyo bateguddewo bugwinga laddu oba nkuba muba mwagitegeka dda ekidduka kitwalibwe ekyekennenyezebwe kirabe nti kiri mu mbeera nnungi tusobozesa okutambula ku luguudo obulungi mulyoke mubeeko kye mukola kyonna ate ekirala bwe mubaamu enkeka yonna nga bwe yabadde nti breaks zigaanyi ate egaanyi okulinnya lwaki owaliriza lwaki olemerako manya buli obulamu bw'abaana bw'ozannyirako oba tosobola baasi kale bagambye nti ne bwe kiba kyetagisa kutambula mayiro 3 bazitambule bagisange mu maaso bikyetagisa nasulayo teriyo muzadde ayinza kutema miranga nti omwana we yasuze mu ennaku 3 tukanga ate ogenda mutemya emiranga kubanga omwana afudde oyagala yangu kituufu so abazadde mufwe mulabe nti abaana baabwe mubakuuma bulungi naye mujja kutuuka ekiseera ng'abantu tebakyayagala baana baabwe balambula ate ekinnuma nti trip ezo oba tours ezo kumpi zibanga za mpaka owulira oli nga bamugobye nga fiizi tannazimalayo naye nga bamutadde ku nninga olwa ssente za fiizi tannaggwayo ne bagamba sente za tuwa zo tuzaagala ziteekeko eza tuwa zo zibeerewo nakyo kiyinza obutatukolera bulungi so tusaba abakola ku by'entambula z'abaana nga babitereeze kojja akasembayo obaka buli kyeri omuzadde akonfamirize nti ddala omwana we essaawa zino n'abo abatannaba kubeera nga bakonfaminga obaka bweri abazadde bannange mbasaba mukama katonda mubasabira era nange musaba mwenna abagumye mu ngeri y'emu nange gwolaba wano era lwakuba nti nsobola okuba nga njogera wano naye nange gundi ku mutwe era abo bonna bwe kinaaba nga kikakasiddwa nti abaana bafudde sooka okukakkane kubanga ne bwonaapaapala ne bwekuba wansi n'okola ki omwana ajja kuba takyadda mbadde mbasaba era nsaba mukama katonda abawe obukkakkamu mukkakkane ate tuleme kufiirwa bantu ba mirundi ebiri gwe okukufiirwa ate nga n'omwana twamufiiriddwa dda kale obadde mulabi mulungi okuva gye twatandikidde wano ku Jakarta Exclusive wamu ne Focus TV amawulire gano tegalekeka era tujja busuulangamu okubawo ebyo bigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda tusigane mu vidiyo ezijja mu maaso awo mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jasco Plaza oba basange ku ofisi za
zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku office zaabwe empya Kiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020 806. Gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange. Ya kusubscribinga ku Focus TV yange bingi